The dilemma that the army has now is called information warfare. Information warfare, that's where the army is not, armies I think are not prepared. But I can be an expert advice on that. And myself, I can advise all of your armies about how to conduct this war now. Because this is your enemy number one now. But then if you read through the thread, of the whole struggles we have had on the black of the African continent, the problem of ethnicity is a problem. Ebyafaayo abavubuka abali wano mugende mbibuuza bazadde bammwe ne bajjajjammwe olwaleero tetulina budde kubiyitamu mu buwanvu bwabyo, naye bwe bakugamba nti mu byafaayo bya Buganda mwalimu obutabanguko babuuze bwava ku ki? Obutabanguko bwava ku kintu kimu kyokka, enfuga eyali etuyoboola eddembe ly'obuntu, eyali tessa kitiibwa mu mateeka, eyali enyigiriza abantu ku lw'enzikiriza ez'enjawulo oba endowooza ez'enjawulo. Embeera eyo ye yalwanyisa bajjajjaffe, ye yalwanyisa bakitaffe ne bannyaffe. Oyo alina ekinyegenyega okuzzaawo embeera eyo, abuuze ku bazadde be abamuzaala abagambe nti kiki ekyajja emirembe mu Uganda. Bajja mubuulira era nsuubira nti bw'aba awulira ajja kitegeera. Okwagala okukola ebintu ebyo byefaananyirizaako eby'Abaamini n'ebya Obote abireke, kubanga bye byaleeta obuzibu. Kaakati Obwakabaka bwa Buganda mu njogera ennyangu tuyinza okugamba nti buboggodde. Wekitiibwa David Mpanga ono nga yakulira eby'ettaka mu Bwakabaka bwa Buganda yavuddeyo n'awa message ye eyabadde strong enough okuinterpretingibwa buli muntu yenna, and of course obubaka buno bwabadde bukulu nnyo naddala mu mbeera gye tulimu egenda maaso mu Uganda yatu. Mwenna mukimanyi nti buli muntu ensangi zino mu position yonna gy'alimu avumirira ekikolwa ekyakolebwa General Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'amagye g'eggwanga kye yatuusa ku mukulu Ssaalongo Erias Lukwago. Kaakati omukulu David Mpanga ebigambo abyogedde, obubaka butuusizza, tugenda kuwa n'ebikira ku bino. Oba oliawo omanye nti n'Obwakabaka bwa Buganda bugoberera butunuulira ensonga era buzitemaatema. Mu bye tugenda okutunuulira, omukyala Nnaalongo wa Ssaalongo Erias Lukwago ali stranded oba agenze maaso n'okubeera ng'asoberwa wamu ne mutabani we, okwosaako n'ab'eŋŋanda za Ssaalongo Erias Lukwago ku poliisi ekira. Amakya g'olunaku olwaleero ab'ebyokwerinda we basobodde okubeera nga basuula Erias Lukwago oluvannyuma lw'ennaku 2 nga aggaliddwa mu kifo ekitannaba kutegeerekeka mu bumenyi bw'amateeka. Kakati embeera nga bweyimiridde ku poliisi ekira, ebyokwerinda binywevu nnyo nnyini ddala. Lawyer wa Erias Lukwago omukulu Medad Sseggona mu bangi abasobodde okugenda ku poliisi eno ye yekka aweereddwa olukusa okutuukirira client oba okusobola okwogera ne Erias Lukwago. Ebiri munda eyo byonna mu poliisi tusobodde okusomolako ebitonotono bye tugenda okugabana butereevu n'abalabi b'omukutu ku Viki Exclusive. Embeera bweri ebweru ya bunkenke ddala by'ebyokwerinda baligobagana n'abamawulire okwosaako n'abantu mikwano gye Erias Lukwago bazze okukuŋŋaanira wano okusobola okulaba nga babeererawo oba bafuna munnaabwe Erias Lukwago. Tutegeddeko nti waliwo enteekateeka z'okutwala Ssaalongo Erias Lukwago eruzira era nga bwe kitabe kabe kasinge olwaleero omulodi Lukwago yalisula eruzira okusinziira ku information gye nsobodde okufuna era gye ngenda okukunnyonnyola oba okukumenyeramenyera. Lwaki olowooza Erias Lukwago ali likely okusula eruzira era lwaki oyinza okulowooza nti asobola okuba nga agenda kusula mu maka ge? Tutegeddeko nti embeera ye ey'obulamu gy'alimu mu kiseera kino tewoomya nakabululu. Ebigambo n'emboozi nzija tubyogere. Bannamateeka ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okondeminga ebikolwa ebyakoleddwa eggye lya UPDF
beri abadde likwata omukulu Ssaalongo Erias Lukwago obumenyi bw'amateeka. Kanso George Musisi ebigambo abyogedde era agamba nti bwe kiba kyetaagisizza kufa kumalawo bannamateeka bonna mu Uganda ye y'omu ku abo abeewaddeyo okuddako okufa. Era bwe kiba kitegeeza kusiba buli ayagala okusavinga General Muhoozi Kainerugaba empapula ezimuyita mu kkooti, agamba nti Lukwago bwe babanga bamulemedde obanga bakyamukutte naye bajje bamugatteko kuba ye ng'omuntu George Samuel Muyizi mwetegefu okukwata empapula Lukwago ze yalese mu ofiisi okuziwa Muhoozi, era agamba by all means bagenda kunoonya General Muhoozi bamusavinga ebipapula bye. Wasigadde ennaku 3 zokka ezo ezirina okukozesebwa okuwa Muhoozi ebipapula ebimuyita mu kkooti mu maaso g'omulamuzi Emmanuel Baguma. Betty Namboze Bakireke Honorable omubaka omukyalo wa Mityana Municipality naye y'omu ku abo abavumiridde ebikolwa bino eby'ekiwamba abantu mu mbeera ey'ejjoogo oba mu mbeera ey'obujozi n'okwewulira eryanyi olw'okuba oliko ekitongole ky'ebyokwerinda ky'okulembera. And of course n'atuwako ne ku history mukyala wa byafaayo bangi ku bantu bye basinga okuba nga bamutegeerako. Ate ye Secretary General w'ekibiina ki National Unity Platform omukulu David Louis Rubongoya naye agasse eddoboozi lye agamba nti ebikyamu bingi bizze bikolebwa nga bannansi basirika. Kino sekiriba kya ttaka gwe kitannalya teweeyibaala. David Louis Rubongoya ategeezezza nti okukwatibwa kwa Erias Lukwago oba okuwambibwa kwa Lukwago tekitegeeza nti bannayuganda abalala bazze bayita mu mbeera ennungi. Bangi n'amannya gaabo balowooza nti baatwalibwa mu mbeera eyo agamenye n'ebimu ku ebyo bye bateekinzeeko steps nga bo abakulembeze. Omwami asobodde okututemeratemera oluwenda. Jeno Kahindo Tafire ebigambo bye birabika nga byongedde okusajjula embeera. Tugenda kutambulira butereevu wamu mbigambo ebyo. Kahindo Tafire yasibiridde entande yamuddidde embigere era nga emboozi eri wakati wa Jeno Kahindo Tafire ne Professor Ephraim Kamuntu eyazze mu bigere bye. Kirabika gwe wamma abasirikale b'eggwanga tebakola mirimu mbutongole. We wali obunafu w'obukulembeze obujja webuba buteekesira. Nkusaba video giweka like kubanga wano kyekigiyambako okudduka ku speed etenkanika. Bw'oba totwegattangako mbutongole era wano wenkusabira osubscribinge ku mukutu guno tuba ne latest updates. Amawulire tugakuwaga akagwawo so nga tetugakutuusaako buli kadde buli ssaawa. Ffe tetuliiko nti twakamala okuwa store ate tukuwummuzeemu. Gulire. Awo nno wenkugambira nti subscribinga ubeere notified buli otuteekayo akantu konna. Nkyusa mbukyusa katambi ate bwe nzija ebigambo n'emboozi tubinyumye tubiguse tovaawo. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37
82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofiisi yaffe nga bwenzoogeddeko waggulu. Tujja kukwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Okay. Abaganda bagamba nti atalukutambulire akusibira ya menvu. Banyabo ne basebo muzikirize mbabuuzeeko nti mwasuzeeyo mutya era musibye mutya buli omu yonna ku mulimo wosinzira okubeera ng'okakkalabiza. Ekyo nno kyokola kyakabi kubanga ensi buli lunaku esekera ayengeza. Abakatuuka obutuusi ku mirimo gyammwe mbasabira Mukama abateere mu mikisa na bwangu kyekyokka. Kakati ate mmwe abannyuka obunnyusi okusinzira ku time frame y'ensi gy'oli, naawe nkusaba Mukama Lugaba Ddunda agende maaso n'okukuba nti akusuza bulungi bw'obanga ogenda kwebaka. Ate then nammwe abagenzi obugenzi okuyiiya nga temumanyi kiki kigenda kuddako ku mirimo gye muli abateeremu obwangu. Amannya nze Vicky omukutu nsinzira buterevu ku Vicky Exclusive. Mbeerawo okusunsula ensonga ez'enjawulo era zikutuusaako buli kaseera buli ssaawa. Pavini Pro yabeera emabega wa kamera n'ebyuma okusobola okulaba nti production akutuukako nga teyeekwata. Kakati Obwakabaka bwa Buganda ze zimu ku institutions ennene wano mu Uganda ze tulina. Era ebiseera ebisinga singa tuba tufunyeemu akaseera ak'okusoomooza nga tufunye ebitunyigiriza ng'abazzukulu era abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda okutwaliza awamu, ezimu ku institutions oba agamu ku masiga ge tusuubira okusooka okuvaayo okutubeereramu oba okujja okutulwanirira ge masiga nga bannaddiini, lyessiga nga erya culture, that is Buganda Kingdom erikulirwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri era nga y'empologoma ya Buganda ewuluguma. Kakati ebigenda maaso buli muntu abadde yeebuuza bakama baffe muli kuki? Buganda vaayo yogera, bannaddiini muveeyo mubeeko kye mwogera, Baganda baffe bannabyabufuzi muveeyo mubeeko kye mwogera. Twebaza nti omulanga guno guwulirwa era abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda bongedde tulagano tukakasa nti ebibeera bitambula mu nsi babeera babiraba. Yensonga lwaki olwaleero osobola okulaba akatambiko w'ekitiibwa David Mpanga ono nno nga yakulira eby'ettaka mu Buganda. Yavuddeyo olunaku olw'ejjo ku mukolo ogumu bwe yabadde ayogerako ne bannabuvuma n'ategeeza nti ebigenda mu maaso mu Uganda leero bituvuga biringa ng'ebyagala tutambule tuddeyo bajjajja baffe gye baalwana okujja eggwanga lino. Mu kaseera akaali akazibu Uganda we yabeerera n'ebiseera bya pandagaali, Uganda we yabeerera n'abantu okubakwata okubakuba mu bbuutu z'emmotoka ezaaliwo mu biseera ebyo, okossaako n'okuwamba abantu okubabuzaawo obutaddamu kulabika, okubajja ku famire zaabwe n'okubateeka mu bikolwa oba oliawo bye tukkiriza nti byali bityoboola eddembe ly'abantu, and of course era nga bikolwa byali bitambulira bweru w'amateeka. Kakati okusinziira ku ekitiibwa David Mpanga agamba nti oyo yenna ali mu kukola ebyefaanaanyiriza abakulembeze nga ba Idi Amin Dada Bobote bye baakola, yeetaaga asooka asome ajjukire w'eggwanga lino bakitaffe ne bajjajjaffe gye baalijja era biki ebyamalawo emirembe mu Uganda okutuuka okukwata emmundu, okutuuka abantu abangi okuttibwa, okusobola okulaba nti leero tuliko wano we tusobola okugamba nti tulina kalendereza. Owekitiibwa Mpanga yakkaatiriza n'agamba nti bwe mubanga mukozesa amaanyi abali mu buyinza okutuvuga okutuzzaayo mu mbeera ze mwajja mugamba nti mulwanirira, then mubeera bakyamu. Era ebirala bye yayongeddeko kwe kutusiigira ekifaananyi nti abo bonna abagamba nti waliwo okwagala okutabangula emirembe okuli mu Uganda, ajjukire nnyo mu biseera Uganda we yabeererako enzibu okubaako ky'ogikoleramu nga buli kantu amagye gakakwata, gali enkokozo,
gawamba ebintu byo, gasobola okwegomba mukyalawo ne gamutwala, gasobola okukola effujjo erya buli kikeera, effujjo erya buli kala ku bantu bo. Soka owulirizeko ebigambo by'Oweekitiibwa Mpanga, ate then otegeere amakulu g'ebyo bye yabadde agezaako okutangaaza. Mwebale nnyo Obwakabaka bwa Buganda okuyimirira awamu n'ensonga ezinyigiriza abantu ba Buganda ne Uganda. Ebyafaayo abavubuka abali wano mugende mbibuuza bazadde bammwe ne bajjajjammwe. Olwaleero tetulina budde kubiyitamu mu buwanvu bwabyo, naye bwe bakugamba nti mu byafaayo bya Buganda mwalimu obutabanguko, babuuze bwava ku ki? Obutabanguko bwava ku kintu kimu kyokka, enfuga eyali etuyoboola eddembe ly'obuntu, eyali tessa kitiibwa mu mateeka, eyali enyigiriza abantu ku lw'enzikiriza ez'enjawulo oba endowooza ez'enjawulo. Embeera eyo ye yalwanyisa bajjajjaffe, ye yalwanyisa bakitaffe ne bannyaffe. Oyo alina ekinyegenyega okuzzaawo embeera eyo, abuuze ku bazadde be abamuzaala abagambe nti kiki ekyajja emirembe mu Uganda. Bajja mubuulira era nsuubira nti bw'aba awulira ajja kitegeera. Okwagala okukola ebintu ebyo byefaananyirizaako eby'Abaamini n'ebyawobote abireke. Ekintu kutabangula mirembe kinene, era omuntu singa omubuza emirembe omuwa obusobozi obw'ekyawa okukola ekikolwa kyonna kyawulira nti kyekisobola okuzza emirembe mu ye. Oweekitiibwa ayongeddeko n'ategeeza nti oyo yenna ku mulembe guno abuuza kiki ekyatabangula emirembe, addeyo abuuze bajjajjaabe oba abuuze bakadde be bamunnyonnyole. Oyo yenna akola ebikolwa ebyefaanaanyirizaako eby'abafuzi abaatulugunya ne bajjawo emirembe mu bantu, oyo yasobola okuzza eggwanga lino mu butabanguko. Kakati nga tetunnaba kugamba nti emirembe gitujjiddwako, tusooke tutuule tulowooze engeri emirembe gye gyatujjibwako mu kusooka na biki ebyaleeta emirembe okutujjibwako. Olw'okuba nti bw'okula waliwo ebimu bye weesonyiwa ne by'otunuulira obutunuulizi. Oweekitiibwa tayagadde kubeera straight kusindika message eri General Muhoozi. Ensangi zino buli muntu gwagamba nti oba oli awo ebikolwa ebimu byakola tebyawukana na bikolwa byakolebwa General Idi Amin Dada. Newankubadde ne mu tweetisize General Muhoozi yavaayo juzi n'ategeeza nti ye tetusobola mufaananya General Amin. Ekyo yakigaanye era yakyegaana. Naye okusinziira ku bikolwa abantu abagoberera ensonga era abalaba ebiri mu Uganda leero era basobola okuddayo mu byafaayo ne bataganjula enkola ya Amin, bagamba nti General Muhoozi ebikolwa byonna byakola si bipya. Ebikolwa byalimu atambulira mu byafaayo bya bukulembeze oba eby'obufuzi bannayuganda bwe bagezaako okulwana buve mu ggwanga. Kakati nga tetunnaba kugamba nti twagala kutabangula mirembe, ffe abali mu buyinza tusooke tujjukire era twebuuze ku bakadde baffe kiki ekisobola okutebenkeza eggwanga lino. Thank you so much Obwakabaka bwa Buganda okuzimba emisingi gy'abakulembeze abasobola okuvaayo ne boogera ku nsonga ez'enjawulo ne bateetiiririra mu buufu oba mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. Era still nga nvaawo awo ku nsonga, Oweekitiibwa General Salim Saleh yabadde ali mu meeting y'emu n'ategeeza nti ebimu ku byalaba mu magye oba ensobi ezimu eziri mu magye ye zaasobola okutuula n'awabulako zeeze enkola oba oli awo ezitassa nnyo kitiibwa mu bantu. Omukulu Ibrahim Ssemujjunganda bwe yabadde juzi ng'ayogerako ne bannamawulire yasabye nti bwaddene ligambwako nnyiniryo era n'agamba nti General Muhoozi asobola kugambibwako kitaawe Yoweri Kaguta Museveni, asobola kugambibwako anko we omukulu General Salim Saleh,
era banna PFF bwe baali batuuzizza press conference juzi ku kitebe kyabwe, omwami Dr. Lulume Bayiga yavaayo n'ategeeza General Muhoozi nti alabikanga eyeddiza obuyinza era alabikanga akozesezza amagye okuwamba president okossaako ne anko we General Salim Saleh. So kakati General Salim Saleh ndowooza buno obubaka yasobodde okubufuna n'asalawo mu meeting gye yabaddemu yabe by'okwerinda, jjukira nti ono advisor mulamba oba muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyokwerinda, era yategeezezza nti ezimu ku nsobi eziri mu magye yenkozesa embi eya information. Kakati ng'ekyo singa tekirwanibwako kisobolera ddala okutattana erinnya ly'amagye n'okubbikiza ekitiibwa ky'amagye. Okusinziira ku General Salim Saleh agamba nti empulaninga y'okugyawo entalo ez'amaanyi gy'asobola okwadvisinga amagye okwetolola Africa, oba oliawo amagezi alaba alina mangi g'asobola okuwa abakulu abakyalowooza nti entalo zaakulwana ng'edda we zaalwanibwa. Naye olwaleero Uganda bw'ogitunuulira tetuli mu lutalo, naye ebikolwa ebimu ebiri mu nsi yaffe birowoozesa abalabi n'abagoberera ensonga nti tuli mu lutalo. So General Salim Saleh oba oliawo yasobodde okuwulira omulanga ogwa banna PFF ne banna Uganda babadde bagamba nti omwana alabika asobola kugambwako bakadde be, and none other than uncle ne taata. And mu tweet General Muhoozi yagenda maaso n'okuteeka ku mutimbagano yalaga nti omuntu yekka asobola okumuvunaana wano mu Uganda ye muzeeyi we President Museveni. So n'olwekyo katusuubire nti wanaabaawo enkyukakyuka n'enneeyisa ey'ebitongole bino eby'amagye esobola okubeera ng'oba oliawo ekyuka mu bannansi twenyumiririze mu ggye lyaffe erya UPDF, and of course tugende mu maaso n'oku-appreciating oba okusiima omuduumizi w'amagye omulimu gw'anaaba akoze okutereeza enneeyisa y'amagye mu ba-civilians oba mu bantu ba bulijjo. Of course kati embeera eriwo mu bitongole bino eby'amagye emala otulaga enneeyisa gye byeyisa mu ffe ba-civilians, emala okukakasa nti ffe nga bannansi tetuli basiimu eri obuweereza bw'eggye lyaffe erya UPDF. Bwe tuvaawo kaawo katono tugenda ku mbeera eri ekira Police Division Headquarters, omukulu Ssaalongo Erias Lukwago amakya g'olunaku olwaleero bakedde okumusuula. Sigenda kukiyita detention oba kumudetaininga, ngenda kiyita dumping, kubanga gy'abadde awangaalira ennaku 2 okuva lwe yakwatibwa mu nkola ey'obumenyi bw'amateeka. Ffenna nze naawe tukkiriza nti kyali kikyamu. Enkwata eyo tegoberera ssemateeka gwe tutambulirako 1995 ng'eggwanga Uganda. Kakati kino tusobola kiyita kumusuula ku poliisi. Era mu njogera ennyangu tugamba nti former Lord Mayor Erias Lukwago yasuuliddwa ku makya g'olunaku olwaleero ku poliisi y'ekira. Embeera eriwo ya bunkenke. Bannamawulire babagobye okuliraana poliisi, n'abali ebusukka kkubo wa poliisi eno ey'ekira balabiddwako nga basindiikirizibwa okuvaawo. Abasirikale tebawa nsonga lwaki ab'amawulire baali badde bava ku poliisi eno, naye bakakasa kimu nti balina obbasindiikiriza baveewo. Tulabyeko famire ya Erias Lukwago omuli ne mukyala we Naalongo we ng'ali stranded oba ng'alabika ng'asobeddwa ebweru wa poliisi eno wamu ne mutabani we. Okusinziira ku bifaananyi bye tusobodde okufuna ne information ejjiddeko biraze nti omukyala Naalongo agezezzaako okwakisesinga akaduukulu mwe badetainingidde baawe Erias Lukwago, wabula tekisobose. Wabula munnamateeka we Medali Lubega Sseggona ye yekka akkiriziddwa okusooka okugenda okwogera ne client we Ssaalongo Erias Lukwago. Mu ge tufuna era ge tulina essaawa zino kikakasiddwa nti omukulu Ssaalongo Erias Lukwago ali mu kubeera nga akola statement butereevu mu maaso ga munnamateeka we Medali Lubega Sseggona, era nga tetunaba kubeera nga tutegeera statement eno erimu kiki naki oba oliawo kyagenda okuba nga addressinga.
mikwano gya Ssaalongo Erias Lukwago egiwererako ddala gye gimu ku egyo egikedde okwebulungula ku poliisi eno ey'ekira okusobola okuba nti babeererawo munywanyi waabwe n'okumanya emisango emituufu oba oliawo egivunaanwa Erias Lukwago. And of course n'abamu ku bantu bakola nabo ng'oggyeko bannamateeka be wabula n'abo abakola ku ofiisi ye n'abo abatambudde ne Erias Lukwago ebbanga eddene mu lugendo lwe lwabadde nalwo mu bulamu nakati lwakyalina bazze okukakasa nti babeererawo munywanyi ne poliisi bonna basenzezza luti bwetyo n'ebassa ebbali. Kisuubirwa nti Erias Lukwago agenda kuba ng'atwalibwa mu kkooti ey'e Nakawa nga bwe nakutegeezezza mu updates ezasoose ku makya oba mu breaking story gye twamenye, naye okusinziira ku information ate gye tufuna endala eraga nti waliwo akakunizo oba waliwo gozirini abakulu mu byokwerinda akalipo ke bataddewo nga baagala kukozesa nkola ya kulwisa budde oba kutwaliriza budde omukulu Erias Lukwago bamutwale mu kkooti ng'essaawa ez'okweyimirira ziweddeko bwe batyo basobole okubeera nga bamusindika eruzira. Ekyo kye kimu ku ebyo bye nsobodde okutegeera. Mpozi n'ekyakye sikugambye ku poliisi ekira bategeezezza abaagala okulaba Erias Lukwago omuli ab'eŋŋanda ze ne bannamateeka abalala nti bajja mulaba ku ssaawa 7. Bwe ntandikidde okurekodinga puroguramu eno banyabo ne bassebo zibadde ziri ssaawa nga 6 nga tezinnakoona ssaawa 7, naye bwe ntunula essaawa zino ebigenda mu maaso ssaawa 7 zikoonye tebannaba kubeera nga bakkiriza omuntu yenna okugenda okuba nga alaba ku Erias Lukwago. So kaakati tulinze okulaba oba oliawo bano bagenda mu nkola ey'okwonoona obwonoonyi obudde oba nga bagenda kukkiriza abantu bagende mu maaso n'okulaba Erias Lukwago. Emmotoka eza patrol n'emmotoka ekika kya drone zipaakinze ebweru wa poliisi eno eyakira era nga ze zisuubirwa okuvuga omukulu Ssaalongo Erias Lukwago okumutwala ku kkooti ey'e Nakawa, newankubadde nga mu kiseera kino tetunnaba kusooka kufuna updates zigenda maaso munda. Kakati yeyo yembeera ebaddewo nga bannamawulire bagobaganyizibwa mu kiseera kino okusobola okulaba nti tebakavalinga bigenda maaso ku poliisi. Yes, okusinziira ku live feed era gye nnyina mu kiseera kino bannamateeka abalala batuuse ku poliisi ey'ekira naye era tebannaba kubeera nga baweebwa olukusa oba omukisa okusobola okusisinkana former Road Mayor Erias Lukwago, so nga ate ne famire omukyala n'abaana nabo tebannaba kuba nga bakkirizibwa okulaba ku Erias Lukwago newankubadde essaawa 7 ziweze zibabagambye nti zibalina okulabirako omusibe mu kiseera kino atannamanyikibwa musango kimutuufu gumuvunaanwa. So tulindiridde okulaba obanga abakulu bagenda kukkiriza embeera egenda maaso eno etambule mpaka kuzibya budde balyoke bamutwale mu kkooti e Nakawa. So eyo nkola y'abantu abakola ebintu mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka oba mu ngeri ey'ekiyaaye nti oli asobola okutwala mu kkooti n'akutuusa ku makya ne bakudetaininga nga batwala abasibe abalala mu maaso g'omulamuzi nga gw'osigalawo mu court custody. Then bwe zikoona awo 14, 15, 12 ne balyoka bakusimba mu maaso g'omulamuzi ne bakuggyayo mu kaduukulu ka kkooti ne bakutwala mu kkooti munda. Omulamuzi n'akugamba nti obudde tebugenda kumusobozesa kubanga akuwa beyiro era bw'ati akusindikira ku remand n'akugamba komawo ng'ennaku z'omwezi bweziti zonna z'abaakuwadde tulabe oba okusaba ku oba eddembe lirya beyiro linakkirizibwa okuweebwa. So bye bimu ku ebyo ebisuubirwa nti Ssaalongo Erias Lukwago yalisindikibwa eruzira okusinziira ku ssaawa ze baamuleetedde ku poliisi eno ey'ekira n'okutuusa kati nga tannaba kuvugibwa kutwalibwa ku kkooti era nga n'emisango egimuleetesezza ku poliisi teginnaba kubeera nga gitegeerekeka. Jjukira nti olunaku olw'ejjo General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'asimba ekkuuli n'ategeeza nti ono agenda kumuta era tewaliiwo pressure yonna gy'alina emuleetera kuba nga aleriizinga Lukwago Mbunnambiro. So amaze ennaku 2 nnambirira ng'ali mu kye tuyita basement okusinziira ku update oba ku Mr Updates okuva ku mukutu gwa X General Muhoozi Kainerugaba.
yembeera eyo eri ekira obunkenke n'obukuukulu mu bantu buli awo butambula bwe butyo mpoziko kati mu kiseera kino kyensobola okubeera nga nkuyambako kugatira gwe munnayuganda nga bwe tufuna embeera eyo ngenda kuteeka ndowooza omuntu ku line ali ku ground gwe tulese atuwa information esinga ku eyo gye tulina. Nsaba osooka owulire abamu ku bakozi abasaalonga Erias Lukwago embeera gye batugamba eri ku police. Eno yembeera eri ku police Ekira division. Okay. Erias Lukwago era babagobi kati nze ntuse wano nenzikirizibwa okwogerako ne mukulu ababini yabakulabiramu nemusaba ngende njogereko na mukama wange nangamba obudde tebunatuuka agenda tukiriza 7:00 naye akaseera kano Lord Mayor akyali mu kwogera ne Honorable Segona nga lawyer era bali mu kufuna statement ya Lord Mayor. Ebyo byebitono byenfuneyo nenga bwe mulabye nalongo wuli wali akyatudde wali yagamba kino kabasooke bafune statement nene abalala ajja later on. Kale yembeera eyo sofa eri awo ku police Ekira ebisinga ku ebyo tujja kuba twongera okujja tubawe updates gwengezaako okubira wano alabika akyakwata kantu mbadde njagala agende maaso n'okutunnyonnyola kiki ekigenda maaso mu kaseera kano. Of course nze ndi ku live feed wano nsobola okulaba buli kimu ekigenda maaso ne gye buli kati bannamateeka n'abantu be tebannaba kubeera nga baweebwa olukusa olwo okwogerako n'omuntu waabwe. So kale mu bufu obwo Sam Muyizi ngonono munnamateeka wa National Unity Platform y'omu ku abo abagambye nti bwe mbanga mugamba nti buli asavinga muhoze empapula wakusibwa bannamateeka mutusibe tuggweyo. Uganda Law Society yonna mugenda gikwata but come mbaya ni mbaya kyonna kyekiri tugenda basavinga empapula. Sebo omuduumizi w'amagye tugenda kuleeta empapula tuzikusavinge wakati mu kwagala oba mu butayagala. Bino ebigambo yabyogedde akawungezi k'olunaku olw'ejjo ne neewuunya oba oli awo embeera erimu abantu abavumu okwenkanidde wano. Sooka ompeeko ku bigambo bya Kanso Sam Muyizi ng'atumulungulira yabadde solidi wumite. Ebigambo bye bino babituwe amateeka nga bannabyabufuzi ngera abantu bagamba nti ensi bwe bakuteere Honorable Lukwago ndabye abagamba nti amateeka tegagobereddwa. Naye mulowooza ensi erimu ekigambo dictatorship omukulembeze dictator gw'olaba ekyo ekigambo kisobola okubeera mu nsi y'emu ey'amateeka. Ewali dictator tewaba mateeka, ewali dictator tewaba constitution, ewali dictator tewaba rule of law. Wabaawo obuyinza obweyambisibwa abo abakutte obuyinza naddala nga bannamagye nga bwe tukiraba mu ggwanga kaakati. So tewali nkola y'amateeka, tewali rule of law mu ggwanga lyaffe. Era simanyi ekigenda mu maaso tetumanya ddako kuba kaakati ffe bamu ku bannamateeka ba retired Colonel Dr. Kizza Besigye oda ya kkooti tugenda gigumira kwongera gigondera. Ne Honorable Erias Lukwago yabadde agenda omusaavinga kati we yavudde naffe tugenda kwata empapula zezemu oba n'atumalawo empapula ezasigadde mu office zagamba nti the Honorable Erias Lukwago talina zimusaavinga alinde ffe zimusaavinga. Kwate tugenda kusiri bw'aba alowooza nti tugenda kusirika, bw'aba alowooza nti yakutte the Honorable Lord Mayor okulaba nti atusirisa naffe tutiisatiisa akimanye tuli mu kkubo wonna we tumusanga naffe empapula tuzireeta tugenda kuzitimba wonna kumpi naye mu maaso ge oba mu mawulire. Ndowooza n'akwata bannamawulire bonna be tugenda okweyambisa nga tuzisaavinga naye tagenda kusiba mimwa gyaffe. Naye akabonero kaalaga nti tali ready kubanga olaba akwata abajja omusaavinga kitegeeza akulaga nti ne kkooti tali ready gigondera. Era kyongera okulaga munnayuganda nti tewakyali institutions zikola. Ekigendera kya General Museveni ne famire ye kulaba nti tewali nkola y'amateeka, tewali nkola ya parliament bagiwamba, tewali nkola y'amateeka ekkooti baziwamba. Kaka kati kambabuuze mwalabye eyo omulamuzi yonna oba ekitongole ekiramuzi nga kijja okwerwanako kuba order
gyali mu kuziimula ya kitongole kiramuzi naye beesirikidde muri luddawa ekitongole ekiramuzi oda bino byonna bikola kiri mu kulaga nti omukulembeze w'amagye tayinza kukkiririza mu biragiro byammwe kakati muli eyo musirise Uganda Law Society yokka ffe tuli mu kwogera naye mukimanye nti ekinoonye munnamateeka kigenda kunona n'abalamuzi batulaba kinoonye ba sipiika ba paalamenti bw'olowooza omulamuzi oli seefu twerwaneko ffenna amateeka nga bannabyabufuzi kakati awo nze wembuuliza nkimanyi bangi nammwe mwebuuza kanso Samuel Muyizi n'abantu abalala nze mbuuza wamma mbuuza kumanya lwaki omukulu General Muhoozi tasavinga takwata yawandiise ekiwandiiko mu kifo ky'okukwata abatume abamuleetera ekiwandiiko akeere bukezi ku makya Muhoozi akwate Baguma Emmanuel amuteekeyo atuwandiikira atugambe nti kati mulina mu basement. Yes, nteseza bubi. Bubi wamma bantu bange. Jukira Besigye abadde alina akakuku ku mukulu ali mu mitambo gy'omusango gwe Emmanuel Baguma. Kakati Besigye gyali mu kkomera ekiyinza okumuwa akamwenu n'okumweraliikira ate tekikola. Kubanga singa General Muhoozi akeera n'akwata omulamuzi Emmanuel Baguma n'amutwala mu basement, kitegeeza Besigye abatalina muntu ali ku musango gwe. Ate process ndala ya kusooka kunoonya mulamuzi agenda okudda mu mitambo gy'omusango, kitegeeza wabaawo ddire awo Besigye abatagenda kusanyuka. So mu mbeera eyo tugamba akwata abantu bano bannamateeka togenda kubayoola bamalawo. Bo bagamba bagenda kukusavinga ekiwandiiko, oyagala toyagala ekiwandiiko ogenda kukifuna. Honorable Betty Nambooze naye obubaka abulina. So kompeka ku Betty Nambooze bakireke Honorable nga naye atuwa ensonga zino. Agamba CDF ono yefudde kanyama kano mpaka ku bigambo bya Honorable. Gale. Nafenna twegase wamu okusooka okuvumirira ekyokuba nti amagye kati gefudde poliisi mu Uganda. Ffe tetulina buzibu bwe wabaawo omu ku ffe ateeberezebwa nti yazizza omusango, tusaba akolebweko ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Naye tukitegedde nti kuno tekwabadde kukwata muntu, kwabadde kuwamba. Ebifaananyi ebyavuddeyo ffenna bitusuzizza nga tetwebase. In fact ffe tetwamanya Mwami Museveni we yagamba nti kino kisanja kya Buteebaka, tetwamanya nti agenda tukolako ebyobukambwe tubulwe otulo nga bwe twasuze eggulu. Tulabidde awo nga kyagamba nti ekisanja si kyakwebaka, nga kati tetukyebaka, tusula ku bunkenke olw'ebyo ebitukolwako kati ng'ekyatukoleddwako eggulo, ebifaananyi ebivoola munnaffe ebiri mu mawulire. Gamba ebintu bino n'okubyogerako tetwagala, bituluma. In fact eyakikoze bw'aba yabadde ayagala kutulumya, twagala kumubuulira nti mutuufu twalumiddwa. Bw'aba yabadde ayagala tuwulire pain, twagala kumugamba nti sebo twagiwulidde, era tubadde tukusaba otusaasire okomaawo. Okomaawo bwe wabanga Elias alina omusango gwonna, tumwagala bamutwale mu kkooti nalwaleero bamuteeke mu kifo wasobola okulabira balooya be, abasawo be n'abantu be, era n'omusango gwe yazizza gulangirirwe. Bwe tuba ebyo bye tulaba ku X nga yendowooza ya gavumenti, deni kyannaku nnyo. Ku mukutu twalabyeko nga kuliko omuntu agamba oludde ng'onjooga bino tubimalenga abasajja, naye ate abasajja tebamala bwe batyo bintu. Abasajja abali civilized bw'aba n'ekizibu ku munne ayitayo omukulu ne batuula, oba amuloopanga amateeka we galagira. Abatali civilized amuyita mu kisaawe ne beekuba nga tekuli asibye munne emikono. Ne kati ku byombi kwebyo wadde n'ekibi ekyoganti kale twekubenga ab'omuntu we balwanira mu butale, nakyo si kyekibaddewo kuwamba muntu. Ate nga ffe abasemberera Lukwago bangi tukimanyi nti bambi mulwadde, tali mu good health ng'omuntu. Kale tuli beeraliikirivu, ate tuli bannyamivu, ate tuli bannakuwavu, twasuze tetwebase.
ennaku etuuma nnyo Mwami Museveni. Tukusaba sebo gwadde ne ligambwako nnyini lyo. Tukusaba to be in charge. Tukusaba Mwami Museveni be in charge okulembera eggwanga anti gwe wali yeteekako nti oyagala likulembera. Honorable Namboze, ekyokweteeka ku ggwanga kibadde necessary. Ekitegeeza Mwami Museveni ye yatweteekako mbu asobola otukulembera naye yali tatusobola. Honorable, ebintu bino nno birabika biri siriyasi. Kati we bwakya Mwami Museveni n'awulira muli nti asobola okutweteekako atukulembere naye ng'ekyamazima yali tasobola. Kale ebyo bigambo bye sina nnyo comment ku byo, but I think nti we need to restore a rule of law. Yes, tulina kyetufiirwa nga Uganda, so we need to restore a rule of law. That is in case nga twava ku track, and it's not in case already we are off track. We need to restore the rule of law. Enfuga ey'amateeka applyingibwe ekintu kitambule. Mu bufu obwo bwe bumu David Louis Rubongo ya Secretary General omutesiteesi oba ateekerateekera National Unity Platform naye yagasse eddoboozi lye. Obubaka yabuwaddeyo era bubaka bwabadde buzito. Mu mbeera era mbuufu obufaanaganako bwe butyo kino yakikoze bw'ati. Ebigambo bya SG bye bino mu bufunze babituwe. Koso kuambibwa kwa Honorable Elias Lukwago ngoyo abadde Lord Mayor wa Kampala ate nga munamateeka wa Dr. Kizza Besigye kyanakunyo tukivumirira nnyo ne sekuvumirira yena. Kinono kirage bannansi nti teri muntu yena ali safe. Kubanga bino ebintu bade babikola abantu bangi oba oli awo ne balowooza nti bikoma kubo. Naye kaakati basuka ne bawamba ekyokulabirako kya Edi Mutwe. Oli n'avaayo n'ategeeza nti yamutute mu basement era n'afulumya n'ebifaananyi bye. Oli ayinza okugamba nti foot soldier gwe bayisa bwe batyo. Naye kati twogera ku muntu abadde Lord Mayor w'ekibuga Kampala, yaliko member wa Parliament wa Kampala, ate nga munamateeka omukukutivu mu ggwanga nga basobola okujja ensi yonna ng'eraba ne bamuwamba ne bamubuzaawo nga teri amanyi waali. Tukivumirira nnyo ekyo nno kirage kye tubagamba buli lunaku nti ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso era tukivumirira nnyo. Olunaku lwaki omwalabye tubadde mu kuziika mukyala wa Damulira John gwe babuzaawo mu mwaka gwa 2020 ne bwe twogerera olunaku olwaleero teri amanyi John Damulira waali. Bakibalama John Bosco, ba Kanata Muhammadi, ba Sempija Yuda, ba Mbabazi Moses Kawenja n'abalala baze bawambibwa nga teri amanyiwa we bali. N'abantu bafa abalala babawamba, of course ne babakomyawo nga batulugunyiza nga bakola ki. So kyanaku kiswaza era buli omuntu oza mu ggwanga lyaffe alaba nti ebiseera bye tulimu twetaaga saala naye ate twetaaga n'okukolera awamu ffe nga bannansi tugambe nti kimala embeera eno lwegenda okukoma. Kaakati tosobola kubeera mu ggwanga bwe liti nga court embuga z'amateeka ziyisiza ekiwandiiko ne zigamba nti filing a defense kubanga obwe bugunjifu mu ggwanga bwe betambulira mu ggwanga ne ba issuing summons court ebegamba nti teekamu reply yo. Kakati njagala okifumitirizeko omuntu ogenze n'omala emyaka gyonna n'osoma amateeka n'obeera practicing lawyer naye kati ne bakugamba nti mu ggwanga waliwo abantu abatakyasobola kuweebwa baluwa yonna eva mu kooti. Oli n'agamba nti onsamoninga ngaani ekitegeeza aba agamba nti ye ali waggulu w'amateeka. Mujjukire nti ssemateeka yaffe ennyingo ya 21 egamba nti ffenna twenkana wansi w'amateeka ffenna nga bannayuganda. Omuntu yekka ssemateeka gwewa immunity from prosecution abeera president w'eggwanga. Okay? Yekka mu ggwanga yabeera ne baba vice president ne babaani aba talina immunity oba tebextendinga kwaba abantu abalala bonna oba oli speaker wa parliament oba oli ki obeera subject to the law. Era bwe bakuwa ebbaluwa evudde mu kooti oba olina ogirecevinga n'oddamu bye bakubuuziza. Naye kaakati oli n'agamba nti ngenda kuleeta ebbaluwa za kooti gwe n'ogamba ngenda muwamba
obuzeewo kyanaku nnyo kya buswavu era twesabire fena nga bannayuganda. Of course tuyimirira ne Honorable Elias Lukwago mu mbeera eno gy'alimu ne famire ye ne bannaffe aba PFF kubanga nga bwe ngambye kino kikwata kuffe fena nga bannayuganda. Muze mukiraba era bagenda ne bawamba bamaseeka ekya ne bawambayo bishop omu olunakola ne bawambayo bano abayizi babasomese Makerere. Kakati bwekityo bwe kitambula fenna ebigenda mu maaso tubiraba tebitusanyusa era bikolwa mu bumenyi bw'amateeka. Therefore tukubiriza abantu mwenna eva okuripotinga embeera yonna mu mateeka newankubadde tuli mu ggwanga eritali erimu obumenyi bw'amateeka. Neffe bannansi law abiding citizens tufube okulaba nti tuloopa ebikolwa bino mu mateeka. It is the reason lwaki bannamateeka n'abantu bakuba mulanga bagamba nti gwe muwambye mumuleete mu maaso g'amateeka. Amateeka ge galiwa mumuleete ku poliisi. Tekimala poliisi bemba mwinako akadugudugu omuntu ono mutuyambe mumukwate naye mumuteeke mu maaso ga kooti. Kooti eproving nti omuntu ono alina omusango oba talina musango. So twongera okukubiriza abantu okugondera amateeka nga bwe tuleka n'abo abalowooza nti bali waggulu w'amateeka bamenya amateeka akaseera kaabwe kajja. Ebikolwa bye bakola mu bumenyi bw'amateeka bijja kubeera bibavunaanyizibwako bantu sekinoomu akaseera k'okubalamula akatuufu bwe kali bakatuuse kubanga bagamba buli mbwa ebeera erina olunaku lwayo. Tewali yali waggulu w'amateeka kabeera omukulembeze w'eggwanga ssemateeka gwawo obuyinza obutavunaanibwa kooti naye asobola okuvunaanibwa ng'avudde mu ntebe emisango n'ebikolobero oba emize emibi gye yakola ng'akyali mu ntebe bamuvunaana avudde mu ntebe. Ekitegeeza nti mu nsi muno tewaliwo muntu ali waggulu w'amateeka, buli omu abeera alina olunaku lwe. Jeno Kahindo Tafire agamba nti Kawukuumi ajjudde mu kitongole ekya Uganda Police tamulabangako era Kawukuumi ono ali mu kitongole kya Uganda Police alemesezza emirimu mingi okugguka ejja ministries ezimu era yeekokkola neba officers sekinoomu oba abasirikale sekinoomu. Agamba nti enguzi efumbekedde mu bitongole bya poliisi bino egenda maaso n'okuwunya ku buli muntu. Okusinziira ku Jeno Kahindo Tafire ebigambo bino yabadde abyogera nga abyolekeza Professor Ephraim Kamuntu gwe yatisse eddimu n'amugamba nti office egenda maaso n'okubeera nga ezibuwala olw'abantu b'olina okukolagana nabo. Bakuzibuwaliza omulimu ogwo, bakuzibuwaliza obulamu nga buli kyoyagala okutuukako weetaaga sapoti okuva gye bali ng'abantu bano balyake balabbayi bakenuzi tosobola kukolagana nabo. Bw'oba olina ekikwekweto kyoyagala okukola nga minisita abantu bano tebasobola kuwa sapoti ku bulabbayi kwe batudde ku bukenuzi n'obulyake kwe bayimiridde era kwe batambulira. According to Jeno Kahindo Tafire agamba nti poliisi talabangako bulyake bwayo bwerina. Yakubiriza Professor Ephraim Kamuntu okugezaako okutereeza n'okugumira kakica ajjudde mu kitongole kya poliisi. Omuntu nga Jeno watuukira okugamba nti poliisi ejjuddemu kakica ensonga zirabika ziba zigenze wala. So nze nzikiriza nti bannayuganda kye tulaba tekiri opposite kubali mu government kye balaba. Nabo balaba ekintu kyekimu naffe kye tulaba. Enjawulo eri wamu nti bo balina omukisa okuvaayo okwogera ne bawulirizibwa. Ffe bannansi tetulina mukisa era tetufuna lukusa lwonna kwogera ne tuwulirwa. Kakati Jeno Kahindo Tafire ye yasitudde eddoboozi lye ng'ate amaze okufuluma office ng'obuyinza obwali badde bunenya n'okukwata ku bakulu bano bagamba nti bakyafu bazibu
ate ng'obuyinza amaze okubweyambula. Ekibuuzo mu bannansi ne bakisindika eri General Kahindo Tafire nti lwaki walemererwa ate okusooka okukwata ku bano abatattanya ekifaananyi n'erinnya lya poliisi, gwe nga munnamagye ate obuyinza n'amaanyi ne emphasis oba ne advise n'ogisitula busituzi ogiwa omuntu wa bulijjo nga gwali mu militarism oba alimu omukono ogw'ekyuma ogw'ekinnamagye, olemereddwa okugenda maaso n'okuba nti otakinga action n'olinnya ku nfeete omuze ne kakica yenna ajjudde mu poliisi, kubanga poliisi ebadde ekolera wansiiwo. Kakati Ephraim Kamuntu, he's a civilian, muntu wa bulijjo nga nze mwananchi. Osuubira ye kikyagenda okukola eky'amaanyi era agenda kuteekawo ntiisa ki mu maaso g'abali ake boogambye bootenderezera bookungiriza abalina okukolera wansi we. Are we progressing oba tuvuga tudda reverse? So bingi kubigenda maaso mu Uganda nga tutunula ne tugamba nti we are off track. Twetaaga bwetaazi ku resettinga ggwanga tudde ku track. Amateeka galinyirirwa obadde mu ministry naye nga naawe okimanyi nti ebitongole by'olina okukolagana nabyo si bibbi biryake bizibu. Naye nga bannansi bwe bavaayo ne bagatta eddoboozi ku bulyake ate oli omu kubatuula ne basirikira mu office olw'okuba ng'oli minisita. Akaseera katuuse ofulumye ministry, ofulumye office, olajjaniraze mu office oba zembigere ebyo omugamba nti tuyambe. Ensonga gy'oba osooka okukwasa amaanyi y'ensonga ya poliisi egenda maaso n'okuba nga ekola kasasiro. Bw'abanga omusirikale ow'amaanyi asobola okujeemera General Minister ow'amaanyi nga Kahindo Tafire mu position gy'abaddemu, olwo nze mwananchi omuntu wa wansi bwe natwala omusango gwange ogw'enkoko, bwe naagenda n'empaabira neighbor, bwe naagenda n'endoopa akasango sanga akatono, nsuubira okufuna obwenkanya mu poliisi gye nzirukidde nze gwe batalaba nga muntu wa mugaso mu maaso gaabwe. Olaba General eyaserving eggwanga akyalina access, ali mu militarism mu ye, asobola okuziimulibwa mu maaso ga junior omusirikale wa poliisi. Olwonze omuntu wa wansi omusirikale wa poliisi kikyasobola okunkola. Kiki kye mba nsuubira singa mba nkedde ku makyanga nvuze omusango gwange fayiro ngitutte mu maaso ga fande wali ku police station ey'Ekyengera, nsuubire OCCID okumpuliriza n'okumpa obwenkanya mu musango gwe n'abantu okulopa. Singa nfuna obuzibu n'abasirikale ne bagenda maaso n'okuntuusaako obuvune, nziruke ku poliisi ki enaasobola okumpuliriza, enaasobola otwala okwemulugunya kwange ku musirikale munnaabwe era ne musirikale munnaabwe oyo akwatweko. So Uganda tuli mu nkola ndowooza ya baasi dunia agatuli agaawo moggoka. Abakulu abavuga mu baasi eno ne bakondakita tebannakkiriza nti tubbika, tukkirira tuggwerayo tusebengerera. Naye ng'ekyamazima Uganda weeri ne we tutuuse leero tutandise okulaba nti institutions nyingi eza gavumenti ezisudde obuvunaanyizibwa bwazo, endala nga zifuuse bassemugayaavu ate endala ne zifuuka akattiro ku bulamu bw'Abannayuganda. Ensangi zino omuntu adduka ku poliisi okwekubira omulanga ng'ayina ensonga ze zimututte azayagala okuyambibwa. Mu buufu obwo ate amaanyi ne pressure ne zimweyongerera ku poliisi. Kuviira ddala ku peeni ewandiika oba eyingiza obuyingiza omusango, omusirikale n'agiguza 50,000 oba n'akugamba mpa bayiro oba peeni, n'omuwa omutwalo n'atakuwa balance n'agamba oyo bwino, naye nga ne peeni agiina mu ngalo akugamba ogule peeni. Ekyo nali nkirabyeko ku poliisi y'e Kazeemu. Nalina omusango gwe ntutte okuripootinga mu bitundu by'e Kawempe, omusirikale n'ansaba peeni ya mutwalo kyokka ng'akutte peeni okuyingiza omusango gwange mu bitabo ebya poliisi. I personally witnessed that. Omusirikale yaŋŋamba muwa omutwalo gwa ssente asobole okuyingiza omusango gwange nti oyo ngula bwino peeni. Nga peeni ezange ezenkozesa teziweza nnusu 10 kyokka nga naye mu ngalo kyakutte akutte peeni.
era ntwala omukisa okutegeeza nti ensonga eyantwaza ku poliisi ey'ekazo saagiyingiza. Automatically omusirikale namugambirawo nti nsaba busabinguzi oba ngamba sente ntuufu z'oyagala okuyingiza omusango gwange va mu kwebuzaabuza ne peni gy'okutte mu ngalo. Naŋŋamba nti ntandise omumanyira ne mugamba nti engeri ekiri nti nkusanze mu woofiisi yo ssebo taata obutanyingiza mu kaduukulu nzikiriza nkuviire omutwalo gwange sigenda gukuwa kaŋŋende nnoonye poliisi endala gye mba nnyingiriza omusango. Kyankola bubi nti omusirikale oyo yali ali mu byambalo bya bulijjo eyali atudde mu office yali tataddeeko uniform ku lirinnya lye saasobola kutegeera linnya lya musirikale oyo. Ebintu bwe biti byapeninga wano juzi omukulu Ssaalongo Erias Lukwago bamukutte bannamateeka be okwabadde Medard Sseggona senior lawyer okwasaako n'abantu ba famire ye bagenze ku poliisi ezisukka mu 2 naye nga poliisi zibagamba tezisobola kuyingiza musango gwa Erias Lukwago. Why? Because poliisi tezeetengeredde era ebikolwa bingi byogenda okulaba nga bikolwa ne bikoma bukomi mu kkubo. Sinakindi kukoma ku patrol emisango ne gitayingizibwa mu bitabo bya poliisi. Bangi ku bantu abafuna omukisa emisango gyabwe ne giyingizibwa mu bitabo bya poliisi ne bakwata ne ba suspects ne babateeka mikono gya poliisi bagenda okutambula otuuka eka nga ba suspects abateekeddwa okuba detained ate mwana wattu nga basuusuutwa era nga batuuse dda n'ewaka babasoose okutuuka mu kkubo oba okuyita mu kkubo. So embeera eno egenda mu maaso mu Uganda. General Kahindo Tafire bw'aba asobola okuyisibwamu amaaso omusirikale superintendent wa police olwonze mwanayinki Kiyenje atalina kyendi atali mulungi even okutaputa etteeka okusinga General asobola okutaputira omusirikale etteeka. It's so unfortunate nti Uganda esebengerera nga abakulembeze batudde beesirikidde befudde banna siina kyendaba so nga bingi ebikolebwa mu bukyamu ebigenda maaso mu Uganda yattu. Abantu bangi balowooza gye baalifunidde obwenkanya byali badde ebitongole bya gavumenti bagwamu amaanyi pressure zibakuba bwe batandika okutambula ne basanga different angles zibatasobola kusuubira nti basobola ozisanga ku poliisi ku muntu adduse obuddusi okuloopa omusango. So bino byonna bisobola okukyuka singa abakulembeze bagenda mu maaso n'okukyusa mu ebyo ebitambula obubi mu institutions zino. Oyo omusirikale DPC atudde ku poliisi bw'amala okutuula mu woofiisi eyo nga bamudeployinzeeyo ekimujjira mu mutwe ekisooka kugamba nti nfunye omulimu so si kankola obuweereza mbutuuse ku bantu. So mbuufu obwo twebaza ba DPC twebaza ba OC ba IOVs abagenda maaso n'okuhandolinga emisango gy'Abannayuganda mu butuufu bwagyo. Tubawa credit musaana mwongerwe obuwangazi n'amagezi sako ne guidance mu nkola y'emirimu gyammwe era tusaba Mukama akolimire era asiraanye bano banneefudde nampulira ziri abatasobola kufa ku munaku abatasobola kuyingiza musango gwa muntu nga bw'abeera aguleese omuntu ne mumukwata ne mumujja we kasango katono bwe mutuuka ku poliisi ne mumusaba ssente mumute bw'abalaga nti talina ssente ne mumuflaminga ne musalawo omuntu oyo mumuyunga omusango bamukwatidde kasango ka neighbor we kwemulugunya butamusasula bbanja lya $5,000 bafunye misunderstandings mu nsasula oba mu nsasulagana omuntu olutuuka ku poliisi ne mukyusa emisango okugujja mu misango egiri criminal musobole okugitwala mu misango egiri civil. I mean okugijja mu civil mugitwale mu criminal. Omuntu bafunye misunderstandings musango gwa kwebanja byabwe ne bajja ku police omuntu ne mudetaininga ne mutereka wichi number ennaku ze yali maze bweru ng'akola $5,000 egimubanjibwa munne yamuwaabidde amusasule mwe ne mumudetaininga ne mutakoma okwo bwe mugezaako okumusikamu ssente ne kigaana ne musalawo
mu muyungo omusango ogumujja mu civil mu mutwale mu capital kwe kumuteeka ku nkola oba ne muyungake agasango agasimanya for obtaining money by false pretense n'emisango emirala egisobola okurimandingisa omuntu. Emitima egy'obulyake n'enguzi nze naawe n'oli tusobola ogiripotinga obuyinza ne bubeera eri abali mu buyinza okukoma ku mize egiba giropeddwa nze naawe munnansi. Omukutu baguyita Viki exclusive amanya nze Viki. Lugaba Dunda namugereka abansinkanye mu updates eziddako. Subscribinga ku mukutu bw'oba totwegattangako mu butongole. Era likinga video, gisharinge. Ffe wano omusaala gwe tufuna gwa kutambuza video na kugyongera like. Bw'oba totwegattangako ffe tuba ne updates buli budde buli ssaawa. Amawulire tuba na mangi gano tugamaze ngenze kusakagaddako mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Whitney, gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusenkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.